taata omuzindaalo guno bw'ati ayimirira bw'ati tasobola kutambula tasobola kukwata atuula butuuzi okugjako okwekulula akola ki atuula butuuzi neyeekulula naye nga tasobola kukwata tasobola kweriisa tayogera yatandika atya omwana ono mu kumuzaala nali mu ddwaliro omwana n'afuluma okuzaalibwa n'alemera wakati mu magulu abasawo ne bamusika teeka omuzindaalo ku mumwa bamusika n'ebyuma n'agaana then nadda munda n'atuula ku mutima togera ng'otunudde sayidi eri n'akola atya n'atuula ku mutima kati bw'antuula ku mutima abasawo ne banzirusa mu theatre twasangayo mu theatre omukyago baali bagenda okulongoosa ne bamuggyako ne bateekako ne bannongoosa nga ndi ku oxygen naye ne bamuggyamu ne bamutwala mu nassale bamuteeka ku oxygen n'abeerayo weeks 2 nga tayogera nga takaabye nga tatunula weeks 2 bwe zaggwako n'atunula ne bansiibula nange nayisibwa bubi nnyo nnyo naye ngenda kufa kuba bannongoosa ssaawa 12 ez'okumakya nava mu theatre ssaawa 6 nga abasawo balowooza ngenda kufa nga mu kamwa temuli wadde eddusu lyensobola kwogeza nga sisobola kwogera ng'akamwa kakalu nga temuli wadde ettondo ly'eddusu kati ssaawa bwe zaatuuka 6 ne balaba nga ngenda nzirevu ne banzizaayo mu siza woodi mpaka bwe bansiibula nenzira emmanga wali omwana ne tubeerayo n'omwana ne bamusiibula kati bwe twadde ewaka twamalawo wiiki emu ne maama wange nga ndabirira maama n'angamba kanzireyo kansange muzeeyi taata naye yali mugomvu kati maama bwe yaddayo lwa 6 ku Sande omwana ono n'atabuka kwe kwali okukaabako okwasooka mu nsi ng'amaze weeks 2 takaabye takola ki n'akaaba ng'ate nina olukindo n'akaaba nnyo taata we yali taliiwo nembulwa ekyokukola nempita baneiba ne mbagala mujje mu nnyambe ng'olukindo baalwesabe bati busimba kuba ali eno waggulu kati ne wajja omukyala bamuyita maama Kigozi najja nannyamba ne banzizaayo mu ddwaliro gye nali muzaalidde nazaalira Nsambya omwana n'akaaba n'abasawo naye ne basoberwa ne bagamba bamukuba ddagala eno emabega n'alyoka kakkana ne yeebaka kati okuva olwo n'abeera mu mbeera bw'etyo mpola tunula mpola tasobola kuyonka teyayonka ku bbeere mpaka budde buno teyayonka ku nywanto namugabirira nga akakoko k'ennywanto akasaanikira akagaali k'abaana bano kandeetere akasaanikira kali mujenzi giddemu etali yammwe yanguwa kenamuweeramu mpaka we mukuzizza okutuuka wano naye nga talina kyakola naye ng'okutegeera ategeera bw'omuyita erinnya lye nti Joramu oli otya awulira alya bulungi tumuliisa buliisa okuva lwe wamuzaala omuliisa buliisa paka kati ayimirirako yekka tasobola timwoluddewo tasobola mu mbeera ey'okunyigirizibwa ngo nina abaana abalala 2 noono maama n'angamba omwana mumpe mbeere naye osobola okukolerera 2 balina okusoma balina okulabirirwa mu buli mbeera be banaakuyamba oba bayambe ne muganda waabwe maama nga yali naye era maama wange kati ssaawa zino mulwadde teyeesobola bambi ng'ate mulaba naye abonaabona ku lwange maama n'omuzzukulu Joramu wano nga yali asabudde tokaaba mukwano kimu akagaali kaliwa netunoonyeza obuyambi maama kuba kati naye takyamusobola mu mbeera gy'alimu ani alese munne n'abeera n'embeera n'omwana Joramu
Mama Jolam, sokoleke. Sema meka, bacho. Soma mujoke. Mujoke. Sema meka. Mama muri bana muri ekaimu. Hani? Iteri. Ayo coba kan bagana kujja yo. Samayongera kujja kola twaba mukanda kusalawo. Ngende ngala butero mutunga itwayongera kusalawo kujja. Utabayongera nya basudde omwana n'oyo muddeeye. Okyali ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah Gemanya gange saba abantu abasala okujja eno muleme kwongera kusala mikwano gyange abaakatuuka saba tukakale mpola mpola bali babiri obo saba tukakane mpola mpola Mariam Muko mwebale kulaba Kooti y'Amaka Mase Robin mwebale kulaba Kooti y'Amaka Jackie Jude Wanawoli Zau Zahara Rema Michael Nuendo Saba mwebale kulaba Kooti y'Amaka Katoko Sia tweyanziza nnyo Golden Prosperosi mwebale kulaba Kooti y'Amaka Ayewazibwe Lydia Aisha Abubeka Zahara Ali Ize Esther Hamudu Al-Bahali Uzura Mutua Nulu Kabugu Leia Udu Hadija Nakavuma netweyanza nnyo Olivia Namuleme Zawujanaba mwebale kulaba Kooti y'Amaka Princess Sophie ne kwagala Keisha mwebale kulaba Kooti y'Amaka. Mama w'abaana bano abaana nga bwe nagamba sikyabatwala wawulira ku radio kati ekifaananyi kyoleese eno ebbali njagala ompandiikireko nga kino amannya ge n'ebirala wetufuna ekitongole ekimutwala nga kiryoka kibatwala bano abaana bazibu bakujjanjabwa naddala bafuna obuzibu mu kukola ki mu kuzaalibwa naye kyengenda okukolera ngenda kuwa kagaali genze kunaaba bwemala okutuuka ojja koma wano ku stage kukwasa akagaaliko kyasobola okukola mu kaseera kano naye sigenda kusuubiza tingenda mujjanjaba nti agenda kutereera nti agenda kukola ki okitegedde mukwano kati nekino ekifaananyi bwe nkitwala waliyo ebibiina binnakyewa bijja birondamu abaana ab'okukola ki ab'okulabirira bwe bamulonda Joramu ne bamusiima bamukubirako essimu bakubira ggwe kati eno emabega nteerako emmere gy'asobola okulya kuno kubanga akitwala ekifaananyi onteereko emyaka gye onteereko oba obuzibu bw'atera okusanga ebyo byolabanga byotataddeeko nti bwe nnaateekako kino ekizibu awondo ebifaananyi ayagala okuyamba kyayinza n'okulaba n'agamba bambi takola kino mumuleete bwe teekako embeera ya Joramu yonna ng'alina ekifaananyi bw'amusiima ajja kukubira nange ontegeeze ekibiina kimutwale naye nga nze sigenda kulimba nti agenda kukola era nekyokoledde kinene kubanga ntambudde wadde ofuna akagaali ngenda kakuwa katikati tobonaabona gavumenti bakwogera ku marediyo naye bw'otuukayo tewaliyo n'akamuze mbimanyi naawe mbimanyi kale ddayo mutuule wali okyali ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange
katono nnyo katumale okuwummulamu naye nga tukyali Kiboga bagiyita Pandora Gardens tweyongerere maama w'abaana nga tunyonyola biki ebyamutuukako oluvannyuma lw'okufiirwa bba ekibwatukira n'oluvannyuma lw'obulwadde obwamutuukako nga takyajjukira nakiri ku nsi. Akomewo. Kooti y'amaka omulongo Babirye Sarah gemanya gange nyongera okubuuzaako mukwano nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola olwaleero teriba birungi ebibeera mu kooti y'amaka bulwadde ebizibu bino ne biri maama tumalirize tusobole okufuna banna abalala kati gozze ngweyagala nkuyambe mu ki mulongo ojjukira kati nina abaana basatu babiri basoma omu tanaba tubagenda ku ssomero omukulu asoma P2 amadde akasoma P1 kati nze nange waini sitasobola kukola kantu konna konna oba batekako ki nange simanyi mulongo akiri bulamu bwange sikyategera kati nange gendi mulongo neŋŋamba leka nzije mu kooti y'amaka bantaase banziruukirire. obulamu bwo buli butya wakati wabula n'omuntu omulwadde looza tutera tuli ffenna nti omuntu yali alwaddeko okutereerako kuba kuzibu okuwona kuba kulala n'ebizibu bye babeera bamusindiikiriza bimulabisa ng'omuntu omulala. Ekirungi fena tuli bantu bakulu tulwanire wamu okulaba nti eno embeera nzibu kujjanjaba okusinga n'atabusa omutwe. Mbeera ki gy'olimu kati kuba kati simanyi kyengenda kutandika kujjanjaba wa omuntu omulala tamanyi mbeera agamba nze nawulirwa kyenkola ki kyentandikirako owulira otya bwondaba nze bwe mbeera nga nyimiridde mbeera siina ntambula ntagala ng'omuntu atamiddange ate ekirala era n'abantu abasinga bapita imutamivu ate nga nze sinywa ki mwenge nakula ndi musiraamu sigulanga na ate ekirala byebyo kyekyo kubanga sirina buzibala kubanga ntegeera bulungi mbeera ne maama wange omuto sitatuma maamu wange yeyankuza abaana bo bali luddawa bali awaka naye kati alaga tino yankoowa naye ekinzizamu essubi tipo abaana bo babaagala okufa obufi naye nze omuntu omukulu era navudde naera nga tamanyi oba nagenzi kale kubanga navuddeyo jjo navayo lwakuna kati nentwala fayiro yange kulo society fayiro iyabayi jemu bangambe fayiro injitwala embalo society nenjitwala era inagitwalayo nalinya bulinya pakeni Safina. Togenda kusobola mateeka nga naawe kenyini tonnawona tuli ffenna abalabi b'ekkooti y'amaka sirina musango gwe ngenda kwongerayo naawe tuyinza n'okutuuka mu musango wakati mu kaseera we tukwetaagira okuwa obujulizi n'otuwa obujulizi obulala njagala kusobola kujjanjaba ggwe kuba nze nkulaba olwadde nti obulwadde obukuluma omuntu ataba mulabi nnyo wa bulwadde ogendera awo bonna nga bakulaba nga ategeera naye nga waliwo obulwadde nekyo kyenyini kyebakutaddeko ekyobutaagalwa ekyobutakola ki kiyinza n'okukwata omulala newona ava ewa maama we nodda ewalala nodda n'ewalala nga yonna buli muntu buli omu akulaba bw'atyo
ekyo ekirwadde kye baakuteekako ekyokulabika ng'anywedde omwenge atagala kirwadde kibi nnyo tewali akisaasira kuba buli akusanga alowooza wanywedde era buli omu aba aguyita mwenge twagenda kutuuza abantu 10 oba nnyonnyole bannange saakoze eki saanywedde nolwekyo ensonga zo nzitegedde bulungi ngenda kukutwala bakujjanjabire bwereere ogenda tojja kuddayo waka naye ojja kumpa essimu ya maama wo gwobeera naye basobole okwogera naye tutegeere nti oli mu mikono gyange abaana basobole obbalabirira nga bakimanyi toliiyo gwe maama bw'onaatereera ojja kwerabiririra abaana bo bateri agenda kukulabiririra abaana bo obulamu bw'ensi eno bwonna nange omulongo nja kusuubiriza wano nti abaana bo nja baweerera wayite emyaka 2 abo mbeerabira ate nga ngenze na baki naye maama yennyini bw'omutereeza yalirabirira abaana oba tebasomye oba tebalidde naye alibeera nabo nawangala nabo abaana balituuka ne balabirira maama waabwe tusabire taata sente z'amasanyalaze g'omulambo omwana we z'omulambo gw'omwana we azikungule aziganyulwemu era azizimbemu agaggawale kubanga n'otunuulira omusajja ng'oyo kanzisabire zeyongere kazeyongere azizimbemu ne kalina omwana wo n'afa ng'alese omukazi ow'olubuto n'atuuka ne mu ddwaliro n'atuuka n'okuzaala n'ojja omunone ku kitanda agenda ateeka ekinkumu ku ssente ezisigadde mu bbanka mukama katonda lwaki abantu abali wano bwe tuba n'abantu wano edda baagambanga tebiriiyo nga sinatandikanga bw'ogisoma mu bbaluwa nga bagamba tetwali asobola kukikola naye kati ku ssaawa eno buli omu agende ku YouTube alabe puroguramu eziriko alabe abalwadde b'entwala alabe bwe tubajjanjaba alabe abantu abannyonnyola ebizibu byabwe ekitannatuuka wuwo oyisa emikono mu maaso ogamba alhamdulillah nkiwulirenga mu ki naye kyogambanga nti tekikola ki nze nnyina omusajja omu yabadde alina omwana omuwala omwana oyo omuwala abadde asuubula kasooli alina akatale akamu waabadde ajja kasooli bakeerawo ku makya nnyo najja n'amwokya olw'eggulo kati omwana oyo yali asala ekkubo ne kasooli yali wa mitwalo nga 6 n'ekitundu emmotoka n'emukuba naye teyafiirawo naye omusajja oyo eyali amaze omuwa kasooli ng'asuubira nti ajja musasula oba olw'eggulo oba enkya yabimirira n'agaana boodabooda okumutwala mu ddwaliro nti bamale kuleeta ssente z'emitwalo 6 ejja kasooli akola ki ababoda ne bamugamba kasooli wuyo amaaso segw'obanja mukuŋŋaanya omukole ki omutwale kubanga nono agudde tannaba namukola ki n'agamba mubanjayo emitwalo 3 emabega emikadde bana babodaboda nga bamusindika nga bamuteeka eri nga batwala omusajja omwana mu ddwaliro w'obuwala bamujjanjabira naye mutuufu okumutuusa era nga takyategeera kubanga yasulawo ng'abasawo bajjanjabye naye era nga bazaalizibwa ssaawa nga 9 ez'olunaku olwaddako n'afa bwe yafa nze ntegeera mu kufa nga maama wansaba emitwalo 41 afune emmotoka ejja obuntu bwabadde apangisa ejja n'omwana we gye yali yamuweresa n'etwala omulambo baali bamuzaala bw'ova Eryantonde waliwo akatawuni akaddakawo okola ki owetera nga babuuza omulambo gw'oluddawa nti Mulago naye nga bamaze bulungi okugutunga omulambo nga baguteeka ku mmotoka omusajja n'ayimirira n'agamba temujja wano omulambo nga temumpadde ssente kale namugamba nzikwata n'enziyuzayuza oba nzisuula mu ttooyi kati buno omulambo gubanje naye emmotoka egenda kusimbula temulaba guno ngamba kale katumuwe si bwe nakola nagamba abaliwo mumusitule mumuteeka ebbali emmotoka y'omulambo n'egenda nemugaba bolaba nga tugenda gulya gulimu amagoba tugenda gufunamu linnyirako ogende gye bagenda okuziika ogubanje abantu ssente zigenda tutuusaawa
tugwereddemu ddalako omuntu kogamba banne kino sigenda kikola ku lwa Katonda ku lwa billa ako kakola ki sente zaali zadde ze twalowoozanga nti zimala byonna kati oba ne ssente nga n'ekyokukola tokimanyi oba ne ssente omulwaddewo n'akufaako nga tolina bwogenda kumujjanjaba oba ne ssente ebyo ne babitwala nga babitwala bakusinza amaanyi ga ssente gakendedde tezibamalanga bantu bange Safina tankusiibula ogira otuula wali teweraliikirira bakufunire ku kyemisana Safina mufunire ekyemisana wazze nani wazze wekka olina olugoye olulala kale okyali ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah emanya gange tuli Kiboga program esooka bwetyo bwebadde mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde nyongera okwebaza mwenna abazze wano olwaleero obuyambi tugenda kusondera wamu bwe tugenda okugabanyizaako abantu baffe katumale okulaba ate program ey'okubiri mbagaliza birungi beereere mweraba